and my husband is buried here in this land, on this land. We got a title. We bought a title. A title. We bought a title for this land, and at that time, it was most of it was unoccupied, and part of it was a swamp with papyrus in it. So we drained it. We are the one who made this river you saw going. It's we who did it right from where it starts, because it was in our land, up to got milk from here, including even His Excellency the President. In this place, the very first UPM meeting was done in this place. Was held in this place. So we had this until when we had a farm. Everybody knows it. In fact, the parlor, the milking parlor, was just there. Here, after this house, the milking parlor was there. And then the KCC bought land very far away for dumping. A few acres. Where you see the fact to Kichoncho, how many acres was that? To put there the what? Those there as factories. Yes, that's all. And to one Muhindi, very few acres. Very few. 2, 3, 2, like that. But the majority is still our land. And we have running leases. Running lease. Anyway, let the lawyer come to you. Thank you. Excuse me. Contract to repair coffee factories, World Bank. And in order to give us money, we had to secure the money they were going to give us. So they asked us if there is anything to mortgage. We mortgaged this land. And we have documents for that. And then my late husband had a motor accident. When release of that was that is what of mortgage. Get it? So after that, after the so mbadde nsabuli ajja okwogera ayogereko nnyo n'abalala bawulire sekyo tubeetondera naye looya akajja ayogere mu Luganda katolaba emirira awa ofeesinge Oda byonna mbirina wano Honorable Minister Papula byaffe eyo eraga just evidence faamu yaabwe house weebaddewo. Abatutulugunya kuliko omwami bamuyita Sevili Cornelius gwe twalopye mu kooti. Ne wabeerawo omwami gwe bayita Salongo John Mayanja. Ne wabeerawo n'omwami gwe bayita James Kamoga. Abantu basatu be bafunye. Bamuyita Salongo John Mayanja, Sevili Cranima. Oyategedde luno olukiiko lugenda kutuula tetunaba mulaba twamunyonyeza omusavinga. Cranima ne mwami James Kamoga atudde wano. My name is Diana Ibalu. Yes, Honorable Minister. Getting some of the land titles and so on from UC Stanbic because they wanted somebody. Yes, yeah, yes. So that's the story. Mu banko baza amazi ese yeri kwero si yero si
tewali LC eyo stamp ndali nsaba amazzi oba amasanyalaze ezo bankubirako ate abadde agyewolera nako zonna mbirina empapula nzirina otyo ne pulaani y'ennyumba yange yiiyo waliwo obuzibu ku ndagaano eyo naye kale tujja kujenga ekitegeeza kuba waliwo obuzibu ogamba nti ate yansaamu n'ate stamp tulabako za LC ate LC mu kiseera ekyo yali tezinaba kubaawo kati tugirako lwaki olikako stamp wano kati li stamp chairperson kiteeti kasero ate kiteeti ka zone 1 emyaka egiriko si egiri wano ku Beto Bulago lwaki waliyo gitwala mu LC 1 nga togyekakasa mu banka babadde bampeerako ssente nagiteekayo nga security kati ne pulaani yange yiiyo mukama wange pulaani gyetunulire olabe n'enju ennyumba yange eyo wensula baŋŋamba nti bajja kumpa ekyapa kino nga mbawadde kapiisi ka 171 times 102 wali twayimirira wali nakati emyaka giri 44 sifunanga kyapa kyebansuubiza anti bebajjaga bannannyini ttaka nebanga nti ngeri gye badde bannannyini ttaka bajja kumpa ekyapa kabansaleko akantu kano kati ninze emyaka 44 sikirabako wanyisewa kati saba ebintu bino RDC abimanyi abadde amisa kyazze era yajjawo ne ttaka lino ndi mulambuza kale mukama wange nze kati kati mukama wange kansamalayizinge obuyinza nsaveyinga ekibanja kyange kino possession teka ligamba possession must be possession 49 years toli mu possession your ownership lapsed eteka bwe ligamba zisiri wano sikwewala amateeka zize ku enforcing amateeka agaliwo sago gosuubira okubaawo ti myaka 49 manja musave no lapse limitation act ebyetaka myaka 12 right yo bwe beyitanga tekyanga negiyitawo your rights have lapsed towakyali kyongamba sikisobola kikola wandiŋambye tokusingira mu tteeka lino lino mpa obuyinza nkole n'etteeka lyoga tewali nze ndi mateeka nze nkubuulidde nyweza kino kyolina kubanga okiinako endagaano yiino n'ennyumba era sibamanyi ti oli mu possession ekyo bw'oba toli mu possession kirala tujja kiraba nga ennyumba yo teriiwo ekyo ekituleeta ku site tulabe naye byogamba ebiri eri ekyo kiveeko tokirina mu mateeka kyalapsi kasita kyakulema okufuna mu myaka 12 nga lwaki lyakulud ekyo kyafa etteeka bwe ligamba sinze kale nze mateeka ngalina somewhere I have the volume zanibadde nkubikulira esebo 74 esebo otyo neyanziza sebo ebirebera sibikwata esebo webale nnyo mukama wange n'abakungu boyise nabo tusanze okubalaba amanya gange nze Peter Damulya Mukiibi nga nzaalibwa mu maka gano
mu myaka gyonna era nakamala we amaka gano ag'omugenzi Norah Nakibuuka yes Honorable era mmaze wano emyaka 43 bibyo byange kyekitundu kyaffe ndi wa kibanja sebo ngakosha tubodalinga ne mwami Kamoga ne babitalabeho yankana litya obunene bwalyo wetu wandi kusime nenga biva ku disungako kwa 5 kwa 7 diva okuva ku toilet okugata ku nsonda ya mwami Kamoga obugazi bwenka yogerera mu namba kiringa kiri mu 12 ne kakota kiringa 12 ne kakota